NUP gye njogerako buli mwaka gavumenti ya Uganda kati egiwa 3.8 billion ze zigiweebwa 3.8 billion taxpayers money okukola activities zaayo nga pate olya ndowooza va ku zino ezibaweebwa ekiro nezino zibaweebwa mu mateeka 3.8 billion 3.8 billion times 5 ziba sente meka andabe size billion nga 2 sente nyingi so bwe tuba tukuwa billion 2 buli myaka 5 oyina otubuulira sente ze tukuwa zikola ki nga asisimula bana Uganda. So tulina ye Mwami Frank Gashumba tugenda kubanga twogera mkuyite sabava ndi mwewa nonze Ebipya Frank Gashumba nsanyusa okulaba kale sebo oli bulungi ndi bulungi mbulisa ku bana Uganda abatulaba ku Star TV nakoma kujja ddi mwaka wano biri mukage eyo simanje wakoma ate twalina ku Star FM ndowooza yes nebye nalekawo era byensanze government si government oyagala bikyuke bitya nyingire mu studio zino nga ziringa ngeza Al Jazeera ngeza CNN kubanga infrastructure agenda wano yalekebwawo Idi Amin n'Obote ebino si bya Amin bya Amin bino bikadde nnyo bino bya Mzee Museveni no nenga yo UBC ekifaananyi kyayo kiri better ennaku zino ntero kiraba kiri better oyogedde ku accidents kitalo nnyo abantu abafidde mu accidents naye mu Uganda muno nti buli muntu atwala amateeka nga bw'ayagala nyina mikwano gyange bazaalibwa Mityana accident eyo yagudde ne baŋŋamba nti ekkubo ly'Emityana kampani eyo ya Link bavuga mbu bali extremely reckless mbu era kasolengera basi ya Link ng'ezze gwedde ebbali gyewale ku lw'Emityana olwo makyaza enguudo ezimu mbi naye enguudo ezisinga gavumenti ebadde ezikoze kati bano abajega ba NUP bwe ŋŋamba nti nno enguudo ezimu zibadde zikoleddwa ekyo kikuvumya ompulidde ndowooza but that's the truth kuba nze envuga okuva ekisolo paka Arua era olumu ogamba lino ekkubo liri eno lwaki teriri Kampala otegeera ndowooza enguudo ezisinga gavumenti ezikoze kati traffic police ne UNRA be balina okulwana ennyo okumakinga sure nti amateeka gagobererwa mujjukira ku lw'e Masaka accident bwe zaali zifuusa accident mukyala Kajina n'abakulira police then ne balwana kati accident zakenera pozi n'ekya kyempa aba traffic baba tulaba kati ku kkubo ly'e Masaka kikyamu nnyo road block okubeeranga mu kifo ekimu kubanga tuzimanyi wezikola ki weziri waliwo wano nga wakava empigi bayitawo waawo oba kampiringisa awo waliwo road block mu kkubo then ewaffe eri bw'oba oyingira Nyendo bayitawo Wampugwe awo nawo waliwo ki kati nzija mmanyi kitegeeza nti eno yonna nvuga nga bwenkoze eki ovuga emisinde gyonna gy'oyagala zaali badde abrupt road blocks ate nga nazo zina reflectors kubanga road block zino ezimu olumu ogituukako nga togikoze eki nga togirabye n'ekira beyond road blocks wali badde buli awali road block waliwo a standby ambulance that's the Uganda I dream to see ye Uganda gye nsaba okulaba nti accident zigwa mu nsi yonna ne mu America ne Germany zigwa naye kyekibeerawo ng'abantu bagudde kabenje wano mu Uganda yensi yokka ndowooza kati mu East Africa omuntu ogwa ku accident ne bakuteeka ku double cabin pickup era okunoonyeza kulaga nti abantu abasinga olunsi tebafa na bisago bya accident the way how they are handled kubanga abasawo batugamba nti bw'ogwa ku accident n'ensitula gye bakusitula okuteeka mu ambulance yanjawulo nnyo kituufu otegeera ndowooza so abali mu buyinza mulwane nnyo oba nammwe ababaka byebino ebintu ebyo twalibadde tulemerako nti buli ku highway bweziti kulina okubeerako ambulance ng'ate erimu n'abasawo ba medics n'ekirala ne bannayuganda nammwe muyige kino ekintu nti bw'olaba ambulance egiwe ekkubo eyitewo ne mu Uganda muno bawa minister right of way n'ebimoloka ebitwala sente than an ambulance etwala omulwadde nze akugamba taata wange yabeerako omulwadde nga tumutambuza mu ambulance manyi kyekitegeeza lwaki ambulance yali badde bewa free right of way mpozi naye kyakiri nti ekyo kankireke kubanga okunoonyeza kulaga nti ku ambulance zemulaba mu Uganda muno ambulance ziri certified ziri 19
ezikakasiddwa nti ambulance erimu buli kintu. So bino ebiriko kati ngene eriwe wa governor wano kwanje niweyo eyo governor eri certified nga buli ekyetaagisa. Ambulance entuufu minor surgeries bazikolera muli ontegera ndowooza ebisinga bimulaba bibokisi nga kuko ekigamba ambulance oli addira kikamunye kye nakiteekako ekigamba ambulance n'ateekako ebitaala. Ambulance entuufu eba sound proof nga bw'obeera munda towulira kiriweeru. Simuka Uganda eyo ndowooza nkitegeera nsanyusa okulaba kale ne ka message ako kalungi nnyo okutwaliza munsasule nga nzije wano buli mwagala nensi gavumenti ya Okay, njagala Mwami Frank Gashumba tugende tunuulire ebyobufuzi byaffe nga bwe bitambula ennaku zino. Bwe mbadde ntandikaawo njogedde ku issue eya opposition mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala kutandikira ku ekyo ekibuuzo kyennyini nti tulina opposition mu Uganda. Teriiyo. Lwaki tewali? Teriiyo kubanga ebikolwa byayo si bya opposition ate nga ffe abali munda ennyo abakola research. Opposition eriwo kati the purported opposition ekolera NRM. Mukulaba okwammwe. Nyina obukakafu bungi era okutandika ne wiiki ejjo obusinga ngenda bulerizinga opulira ndowooza. Kakati kiri important nnyo nti abalonzi bateeka akazito kube balonda ku tiketi eyo. Mwatugamba kino. Ate ekintu kya President Yoweri Museveni kino yalibadde lesson gye tuli. Yajja mu 86 n'atulaga nti mu myaka 4 agenda, n'atulaga mu myaka 10 agenda, n'atulaga nti agenda kukola bwekiti katuli mu myaka 37 ne twamwa blank check. So ne the purported opposition situina gireka kumera tulina ogichekingirawo. Ate mu abanda bamwe na ku Star TV buli lw'okwata Qur'an oba Bible n'olayira okusavinga abantu balina okukuba mu ttooki. Ekirala buli lw'obanga nti osayininga ssente z'omuwi w'omusolo ng'oli munnabyabufuzi tulina okukuba mu ttooki oba oli wa FDC oba oli wa NUP oba oli wa NRM. NUP gye njogerako buli mwaka gavumenti ya Uganda kati egiwa 3.8 billion ze zigiweebwa 3.8 billion taxpayers money okukola activities zaayo nga pate oli ndowooza va ku zino ezibaweebwa ekiro nezino zibaweebwa mu mateeka 3.8 billion 3.8 billion times 5 ziba sente meka kandabe size billion nga 2 sente nyingi. So bwe tuba tukuwa billion 2 buli myaka 5 oyina otubuulira sente ze tukuwa zikola ki? Tulina okubwanja accountability. 19 billion linda kukoza mwanso biwa billion 19 tekisoboka ntono ezo. It has to be like a 20 olwokuba nyingi nnyo ne calculator emu zibala kwegamba okutwaliza wamu nti since baweebwa sente ez'omuwa omusolo bateekwa okubeera accounted for. Kankubuuze omuntu yekka gwe batabuuza bulamu bwe ye muntu ali mu kikuubo, ali mu sawuli yaako, ali ku luumu, ali ku William akola ebibye. Ne bw'oba okwata Bible n'olayira oba Qur'an oyina okuceekingibwa. Ekirala bannayuganda muyiga okuceekinga bannabyabufuzi oba wa FDC oba wa NUP oba wa NRM kubanga baba banoonya akalulu balina bye baba basuubiza. Tugenda kukola bwe tuti. Unfortunately mu Uganda we have a docile society eyebase erowooza mu bijja kwekola bwekozi. All over the world government tezikolera ku sala, government zikolera ku pressure. Mulina okugiraga nti waliwo ekyetaagisa. Mutubuulire kino ne government temujja kuddawo ne musula ekiwa mirembe ne musula ewa mukwano gwange Pastor Bugingo ne mugenda erubaga nti government zijja kukola. Government zikolera ku pressure. Ate government tezitegeeza bali mu buyinza. Buli muntu yenna asasulwa sente z'omuwa omusolo mu government. Buli mubaka ali mu parliament eno oba DP oba FDC oba NRM abeera mukozi waki wa government. Kubanga we twogerera mukwano gwange lead of the opposition we Masaka office ye I think eweebwa 4 billion buli mwaka nga lead of opposition. Yes. Office ye bani abaziwaayo omuwi w'omusolo. Lead of the opposition mu Uganda naye ayine moloka convoy kakati ontegera ndowooza. So bwe muba mukuba kibooko
temukuba bannabbanja bokka na bano olina obbakola ki obbabuuza kubanga ne leader of the opposition mu Uganda kati time ya kubitaala kadege zisoko kukola ki kitufu so kyengezaako nina kyendaba nina kyonsisimudde nange nti kituufu nga babanja abantu nga babanja government accountability n'opposition eteekeddwa okubanjibwa accountability kubanga omusimbi guno ogubateekebwamu si kukola byabwe naye kukolera bantu. Yes, kubanga omubaka parliament buli omu asasulwa over 30 million omubaka omu emyaka 5 omwezi gumu aweebwa miliyoni 3 miliyoni 3 times 10 ezo miliyoni 3 emyezi 12 omwaka zibeera miliyoni 3.6 3.6 times emyaka 5 over 1 point something billion ezimuweebwa. Ompulira ezo sente tekuli mafuta ezo sente teziri motoka kuba buli mubaka oba wenalemu oba wefudisi bamwa miliyoni 2 ezaki ezokukola ebintu no miliyoni 2 ez'emmotoka kituufu ekyo ontegedde naye wano ogezaako okugyayo ki nkulaga obukulembeze kubanze gyendaga ndabayo kakati bulungi nnyo nti abantu bano bateeka okubeera accounted for. Kakati omwaka omubaka parliament afuna miliyoni 3.6 omwaka then emyaka 5 lindako times 5 afuna 1.8 billion kumpi 2 billion omubaka ezo teziriko motoka yamuweebwa miliyoni 2 teziriko full medical cover ye ne family y'abantu 5 omubaka mu Uganda bw'alwala asobola okujjanjabibwa mu ddwaliro lyonna ne Bulaaya n'abooluganda baba kati bano bennalaba balumba olanya naye yali mu kategole eki yemu lwaki ye bamutwala ebwe ontegera ndowooza kati bwebyogerako nti Gashumba bamuwadde sente but these are facts ontegera ndowooza so privileges omwaka wa NRM zafuna n'owa NUP ate ekyabaka ba Uganda kyembaagalako kiri eki bonna kukikwatagana ne sente boogera olulimi lumu olaba emiwendo wegirinnye bakanya mpulidde baagala ne kweyongeza sente by the way that's what I hear bebiseera ebisinga amafuta bwe galinnya balina okwongeza okutambula n'ebbeeyi y'amafuta. Wulira nno omubaka afuna 1.8 billion in 5 years akatale kengulamu ak'enakasero ak'enakawa ak'Obwino ak'ekibuye naye mwagula n'omusirikale wa poliisi ali ku star times essaawa zino afuna emitwalo 48 n'owa UPDF afuna 5.2 ne dokita ajjamu omutima n'aguteeka wali kyenkulaga nti bano abaweebwa sente obutitimbe petrol station ate n'okusesa bo baweebwa amafuta ffe tugeegulira. You get it? So these are the facts. Ekibuuzo kiri nti lwaki omubaka ye omusaala gwe gulinnya ogw'omupoliisi ne gusigala wansi n'ogumusigala wa prisons n'owa UPDF. Nze naleetako naka-approaching ababaka nga 8 nga njagala baintroducing kye bayita Salary Regulatory Authority eyo eri Kenya. Authority yesalawo emisaala gya buli muntu. Teri mubaka ayagala kiwulira. Kiyinza okuyita mu parliament ya Uganda. Tekisooka, tewali ayagala kiwulira. Kubanga eri authority yesalawo nti abakozi class eno mufuna zino, abakozi class eno mufuna zino. Kubanga baleetako salary commission ebeere ng'ebeerawo neera nawulira okuwakanyisibwa okulyawo kuba parliament yo amateeka gaayo yeegerekera okutwaliza wamu. So njagala tuddeyo ku kasonga kali. Actually nali njagala nagenda mu kooti petitioning constitutional court nga kiri ani constitutional okwegerekera. Yes. Bebeesalirawo kyekirala abantu basinga kye batamanyi privileges omuntu ng'avudde mu office. Eggwanga lino basajja mu tujooze. Kadaga former speaker ensako gy'alina ofuna ogimanyi afuna ensako ya deputy speaker waliko deputy speaker n'afuna n'ensako eya speaker. Essaawa eno ulira ab'omunda baŋŋamba mbumbu bwe yali akyali speaker nga n'ensako ya deputy agikola ki agifuna mbu ompulidde kati kankongera akajja okushokinga former vice president second mu mateeka ga Uganda afuna ensako 3 afuna ensako ya deputy speaker kuba yaliko deputy speaker n'afuna ensako eya speaker kuba yaliko speaker n'afuna ensako ya vice president
ulira shocking ate kati presidential advisor government emusasulya office emupangiza office wano ku Kingdom Mall ne mwane moloka empya eza presidential advisor n'abasirikale ngate ne ziri ezimuweebwa nazazifuna kubanga ku nsaka ezimuweebwa aweebwa ennyumba buli myaka 5 ayina okugulibwa emmotoka empya. Olaba unfairness eri mu ggwanga muno. Ebintu bino ddala facts. These are facts. Okubanga ofuna ensako eza bino bye wali. Nabanga ekitajja nti olina kufuna kyoli kati. Ulira afuna ya deputy speaker. He was a deputy speaker. Yes. Nafuna ya speaker, nafuna ya vice president. And above that kati president yamulonda presidential advisor. Nasa kati asasulwa omusaala ate government nemupangisiza ne office ku Kingdom Mall. Ulira nemugwene moloka ya presidential advisor ngate afuna na zino. Advisor. Yes. So gemateeka. Agamu mateeka abala bakola byabwe. Okay. Njagala tugende tunulire lwaki kuba bwe twabadde tutandika wali wagambye nti tewali opposition mu ggwanga. Nze ngamba wali opposition mu ggwanga. Kubanga FDC weri nga opposition party, NUP weri nga leading opposition party wetwogerera kati. DP weri, Chema weri, PDP, PPP, ebyo byonna bibina weri. Ebyo biri mu bigambo. Ebyo opposition. Lwaki ovaayo n'ogamba nti tewali kibiina ky'opposition mu ggwanga oba mu ggwanga temuli opposition. Kati ekisooka semblance of the opposition ng'olaba ddala waliwo activity y'okulwanirira anyigirizibwa yaliwo nga FDC yeri in charge. Naye kati baganda bange abalina flaga y'opposition bali ku byabwe. Ompulira ebbeeyi y'ebintu erinnya buli lunaku. Tulabawo mbeera yonna gye bateekawo kubanga bakola MOU. Tontabaala nga sikutabaalanga. MOU between who and who? General Salim Sale yakola MOU na bano the purported opposition. Sure. Buli omu alimu olubimbi lwe tonnumba nga sikulumbanga. Sure. Yes. Chovola bati wali kantu konna kalaga. 2011 ejjukira ebintu nga birinnye. Wokutuwake yaliwo. My God. Tutadikiza Besigye natula myala nakola ki? Besigye ng'akulagira ddala he's in for it. Tia gas nga bamukuba ku State Square n'omunuusize najja nankumbi. Ebiseera ebyo ng'osooka nakuba simu n'obuuza Kampala ali ati anzije. Kati okirabawo. Nyina mukwano gwange omupoliisi yaŋŋambye mu history ya police tekibangawo poliisi okugula troop carriers emmotoka ne zimala emyezi 3 mu bondi. Ziri mu bondi wali zitudde tezina mulimu ne naggulu mu parking mpya ziriko n'obuveera kuba tewali activity yeetagisa poliisi. Bano bannaffe bali mu holiday bali ku photoshoots buli weekend bali ku Lwebusaabala bali moving dictator naye bali ku boat cruise bakyakala mu kyakadzi balonchinga TikTok ku TikTok accounts. Social media. You get it? Another friend of mine, a senior police officer, yangambi bali ku retrenching abapoliisi bano abambala blue kati babatadde mu kaki. Eyo unit yatandikibwawo specifically kulwanyisa Besigye. FFU, Field Whatever Force Unit. Nga bakulaga tewali mirimo gyetaagisa poliisi. Kakati opposition eriwo. Okay. Eriwo jindake. Ulira Muhoozi yasimbudde. Muhoozi ayagala wa president. Ani agamba? Nze bwe ndaba ebikola byonna. Muhoozi ali ku birthday party. Nenze nga bwe ndaba. Okitegeera. Ate abwagala tajja kubufuna. Aisho? Ku maanyi g'ayina. Maanyi mangi. Ekirala grassroots movements ezimuka buli lunaku. Bundi bujo Busoga buli wantu wonna. Abagamba nti dictator omukadde akuze omutaayimuka abaagala ng'okuggyako obuyinza bali mu birthday parties, bali mu mbaga, bali mu kwekubisa bifaananyi, bagenda South Africa for holiday, basiiba ku Lwebusaabala ku boat cruise. Eno ye free Uganda gye twagala twandyagadde Uganda erimu wokutuwaka nga kyetwalaba retired Kanokiza Besigye. Twagala kununulwa kuba tuli mu buwambe. Tuli mu buwambe twawambibwa. Kantu wali n'omukisa guno okuyita ku Star TV.
tebakugamba nti waliwo akalulu akayinza okujja NRM mu buyinza. Tekaliyo. NRM terwaningibwa kalulu, erwaningibwa ku magye gegafuga eggwanga lino. Abantu abasinga kye batamanyira kankibagambe, mu nsiko waliyo wingi bbiri, waliyo NRA ne NRM. Si bwe kiri? NRA military wing, NRM ye political wing. NRA ye waswa, nakato ye NRM. Nso batambulira wamu. Simanyi oba batula bakitegedde. NRA ye ina kibooko. Boleeta ekimberembere ng'ekuteeka muki? Mu line. So NRA ye running eggwanga lino ng'ekozesa fulaga yaki? Ye NRM. You get it? So nze nsubscribinga kwa ideology ya Dr. Kizza Besigye ti akalulu kokka tikasobola. Nze kyova olaba siriddamu kulonda. Nakoma 2016. Toddangamu kulonda. Siddangamu kulonda. As long as Yoweri Museveni Saabalwanyi akyayagala entebe eyo, don't waste your time. Don't waste your time. Nti oli mujjako n'akalulu. Kyekindeese wano ku bimu okugamba abaana abato abavubuka. Bato bange, baganda bange, mbeegayiridde weewala ekintu kyonna ekikonfrontingisa n'abasirikale, oba ba UPDF, oba ba prisons, oba ba police. Bajja kusiba, oba bajja kumenya amagulu, oba bajja kutta. Nga bano boogamba nti olwanirira bali mu byabwe. Kyagulanyi talwanirira bantu, Kyagulanyi yeerwanirira yekka na famire ye. Mutegeera ndowooza. Kankwekeza mpo. Ojjukire bamukwatire Kalangala. Ne bamuteeka mu helikopita, ne musuula ekkololo, ne bamuteeka mu dabo kabini, ne bamutwala awaka. Be yali nayo ye Kalangala kyekyaddirira. Bonna tebabayoola. Makomera bati bakyali makomera. Bakyaliyo. Ye n'anegotiatinga ne gavumenti batenubiya niri n'edi mutwe ne ka ina sakoke ko ne bakata kali bweru. Bali bakamala ba wiiki 2-3 nubiya niri n'akola embaga emenye ebitooke. Sente zaavaawa. Wakava mu komera emyezi 6 tubadde mu COVID. Nzija omukazi mu mazina y'emyaka mingi kuga mu sente mwazikoledde kitaliya n'ekigo mumpulira ndowooza. Ekibuzo kiri nti mwabatakolera gavumenti ebizimbe ebiyimuka ebyammwe mwe mukola wa mutubulire bannange gye mukola naffe tukole ki? Tukoleyo. Bana bantu bayimbi. Bayimbidde emyaka emeka? Bayimbidde emyaka emeka? Emyaka mingi. Bayimbidde emyaka emeka? Bye baali bayina nga bakyali abayimbi tubimanyi. Mutegeera ndowooza. So omuvubuka ndaba oligamba nti nabagamba ate mwe mukuuma obutambi buno mujja buzannya. Nze akugamba mu ofiisi ewaffe abantu basiibaawo. Mr. Gashumba oyinza otuyamba, omwana waffe baamusiba. Nze akugamba naakajja abasibe endooza nga 20 mu mukomera okuyamba abaki abantu ng'abaana bali misled. Okitegeera ndowooza. Lwaki gwe be bakukwata bakuwa ne kafe javaazi mu mmotoka yo ne bakuzza awaka? Njagala ombuliyo Besigye baali bamukutte ne bamutwitinga bwe bati. Kankuze 2016 Dr. Kizza Besigye bamukwata. Bamutadde mu helikopita Nalufeenya. Olwamujja Nalufeenya Kabongo Kalamojo jjukira. Nasibwayo abantu beyo ne beekalakaasa. Kayihura n'amuteeka mu helikopita n'amuzza wano ne bamukyajinga e Nakawa. Besigye bamukyajinga e Kabongo ne Nakawa musango gwe gumu. Owulira? Ne bamutwala mu upper prison. Olwayamalayo emyezi 2 n'avaayo. Ne bamusibira waka myezi emirala emeka? 3. Besigye yali genuine mu struggle n'akuba sama n'ava waka ne yeerayiza ne baddamu ne bamusibira waka emyezi 6. Emyezi emeka? 6. Kyetuyita ki? Kyetuyita opposition. Eyo ye yali struggle kubanga Besigye kye bayita struggle wano. Teri muntu kino nkyogera nga ntya Allah, nkyogera nga ntya bajjajjange ne bazadde bange. Teri muntu mu Uganda yali alwaniridde banyigirizibwa genuinely nga Dr. Kizza Besigye Kifeefe. History teri ku writing off. Bagezezzaako ku writing off. Olina ogamba mbu Besigye akolera Museveni? Jesus. Sorry. Jesus. Kyemu banaga nti Gashumba bamuzaalaggana. Jesus. Abantu boogera bwe batyo lwakuba yali mu struggle. Lwakuba yali wa NRM, yali wa NRA. Dr. Kizza Besigye, I know it from a source, yatandika okudisagwinga ne President Yoweri Museveni okuva 1989. By 1991 nga takyali mu mainstream y'NRA NRM. Kubanga bakugamba boba Dr. Kizza Besigye ne Sserwanga Lwanga
be basooka okulaba nti musajja mukulu bye yalwanirira mu nsiko sibyakolaki sibyaliko ne batandika omuopozingirawo era kyekimu mupeesa ekitiibwa oyo Besigye kyekyanteesa ekifaananyi kye mu study room yange ekiri yekka era bwe ndaba bano nabejje n'omugisha muntu nga yeewuunya muhoozi ku bwa pulezidenti nenseka kati mulowooza pulezidenti Yoweri Museveni yali ayingiza mutabani we mmagye agabula obuugi it beats my understanding era nze bwe ndaba general agamba nti kitwewuunyisa nnyo neewuunya bagenero bano nze nategeera nti muhoozi Kainerugaba ayagala ba pulezidenti 2009 nife nga tetukiraba temukiraba nze nkiraba kubanga ekinyamba njogera n'abantu ab'enjawulo omanyi okugatharinga information weetaaga okutuula n'abantu ab'enjawulo n'okola ki n'ogatta kati nze nali erugogo cricket oval ku birthday party ye ekifaananyi ekyali wali security yali wali ng'oyinza okuga nti bapulezidenti bana bajja yajja ayambadde military uniform enwanyi si ceremoniyo naye ng'ajja ku birthday party yali talina ngoye olowooza ndala najja ne bajje n'abalala n'abanjula nabo bali mu uniform bonna n'abanjula nga kikute yajja nga commander in chief n'akulaga n'abaduumira amagye baalina kati wulira bano baganda bange bano the purported opposition emikolo egimu mugigendeko mulabe bano bali batya nebo bakuwemula okuva ku makya paka kawungezi naye mbakubire mukole buli katuuni bonna munkolemu obubizi munkolemu obuwa buli kimu ate binkolera kati omanyi kibatasa okugamba kakati n'ennyumba y'emagere Museveni yeyagiwa Kyagulanyi awo ngamba nti olwo Gashumba is scoring kati mukkiriza nti anamadika gyavuga General Yoweri Museveni yagikola ki yagimuwa sure 100%. Eno gye bagamba nti abantu beekolamu omulimu ne bantu baawa mu byawe ne bamufunira bakulimba ebyo naawe emmotoka I can authoritatively tell yamuweebwa gavumenti ekirala atubuulire lwaki President Yoweri Museveni yawandiikira URA n'amu exempting okuwa omusolo sebo principle Katonda atagambwako atakyalengingibwa asinga okutegeera tubuulire lwaki emmotoka yo gavumenti yagiexemptinga n'etawa musolo nze akugamba nnyina emmotoka kakati eri mu bondi URA eyagala miliyoni 121 omusolo sindaba zifuna zisasula owulira sebo principle Katonda asinga okutegeera nenda bakubi ate nkyabangola by the way nali manyi nti wasala wava mu FDC wadda muno sibanga mu FDC by the way tekimanyi nakulabanga onyumirwa nnyo Bobi Wine ebiseera bya first of all kisubi si subscribing ngo ku FDC owagira buwagizi mu Uganda temuli bibiina waliwo bapira b'ekibiina kati ng'NRM NRM si kibiina eri kampani ya Yoweri Museveni Yoweri oli Saabalwanyi kiri kintu ki kati NUP Kyagulanyi enkya n'afa ebaawo principle bwagivaamu naye balina structure bampuuga we bali mpuuga basajja bali credible nnyo mpuuga ne walaba ddimi naye ontegeera ndowooza Kyagulanyi ayina advantage eri emu babbiri nti background ye muyimbi ekyokubiri abavubuka bamulaba as their own ontegeera ndowooza I was from the ghetto ulira ekirala emyaka gye gyerayiminga n'abavubuka how old is he? Ali 43 41 simanyi bawezeza 40 ziwera so kyakyayina naye nga wano teri mu principle ayina nkugamba ebintu biri ebi muyimbi bannayuganda naddala abaana abato baagala nnyo abayimbi kamiliyoni singa zaawo n'abadde yebase avaayo bebekulu singa ze n'abadde yebase so alina tiketi eyo